Kye kikwawula n'omuntu atagenda mu ggulu. Kye kasante okola ki? You are a heaven candidate. You are heaven candidate. Qualifying. So sibana abakola ki abogera bogezi nti Mukama yebazibwe. Yesu mulungi nyesa ekira kyonna n'okomaawo. Kitegeera. Ndabasome ko mwano mu Yokaana 7:14. Is it first? I think first John. Yokaana kisooka. 4:17. Baruwa Yokaana esooka 4:17. Yeah. Mu ekyo okwagala mwe kutuukuzibwa gye tuli. Tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango. Kubanga ye nga bw'ali naffe bwe tuli mu nsi muno. Yes. Here is our love made perfect. Herein is our love made perfect, that we may have confidence in the day of judgment, because as he is, so we are in this world. Nga waina okwagala okwo naffe nawe tuli. Yes. Kati wabanga olina okwagala nga bwe nkubanyonnyodde, awo okwagala kunasula okujja n'oyimba nnyumba n'ogenda ku gospel n'obulira enjiri n'omoderatinga n'ogera enjiri ennimi n'ozimalayo. Okitegeera? N'ogenda n'obanga obulira enjiri dotudde mu nsi yonna kasaba tulina kwagala. Kasaba nga tokola mateeka ga Katonda. Obanga tokola kwagala Katonda mu maaso Katonda oba toyenda kwagala. Oba toyagala Katonda. Export TV to the world.